oweda buli okukakana Maso wanene Kawempe Masina abire wanene Kawempe twabadde wanene abasajja ne bajja piki 5 nga buli piki erika abantu basatu ne basanga omukyala n'omwami nga batambula ne babakuba ne bamukali wagulu ne basanga omusajja nga tambula bibye naye ne bamukuba ne bamutema babadde n'amajambiya balina ebisi ko omusajja bamukubye bubi nnyo nakakati yabisidwa bubi tusaba ebyokwerinda mutongereko ebyokwerinda byeyongere wano mu Kawempe kukyambuka ku kiseera mutuyambe. Ekigendererwa kyabwe tetunakitegeera bulungi naye mishoni yaabwe yabadde ngamba yakutta kuba omuntu tosobolamu kubajambiya ng'omwagaza obulamu kyabadde kyakutta tekukyenalabye. Tusaba ebyokwerinda byeyongereko kuba poliisi yazereeti yatute saawa nga namba nga tenatuuka yazereeti. Embeera y'abavubuka yashuuka teringa we yali edda naye abakubye tebabadde bamuno kuba babadde babuze n'okubula tebabadde bamuno mwabaddemu ng'omu babiri yabagambye temukwatayo tukwate wano kitegeeza babadde bapya. Nabire Masi nze Mugabe Raymond sinze ekyabadde wanene Kawempe Jinja Kawempe ekitundu wakiyita tubadde tuli awo ku mudaala gwa Chapati kwenkolera tubadde tuli mu group enene awo nga tulaba abantu bajja ne boda abakwata ejambiya nga sibitegeera nga mbali ndi anu musika Chapati kati wembedde awo nengamba kandabe ekigenda mu maaso badde ndi awo kulaba omusajja akuta ejambiya kati nengamba kansembere ndabe ekigenda mu maaso mba ndi awo ajja ejinja libadde mu jacket nga dene ina abadde ayina munamalala nga mangi kwekwata ejinja nali nkuba olubuto endumizibwa nnyo naye nga sinabitegeera kati mbalira mukudduka ndaba kati group enene ng'egoberedde nga ziri boda 5 nga kuluka abantu basatu nga bangi nga bajja wona bawujja ebijambiya nga byona bipya katane ngamba kiki kyekigudde katundu mukwetegeeza nti no ngubona nabe mbadde nyimiridde nabo nga batemu wanene okusinza ekyabadde juke ekyabadde saawa 2 obadde wenzikiza ate kana katundu webatusangiridde tukuliko kamera esebye okuba ebadde kukuba ate sije bayise eno watabadde kamera era tusaba obukuumi obweyongera kubanga ekyama nnyo ekibali kyetagisa singa kubaddeko kamera wanene kubanga kuva wali main kutuuka wanene wabadde ebizibu ebyo bitusangiddeko twaliwo kamera era singa yabadde weeri kibadde kigenda tuyamba nnyo netubanga tulina ekifaananyi kyetufunyeeko ne batandikirawo kubanga banoonyereza. Erinnya nze Mugabe Raymond. Manya gange nze mugema muna Patriotic Citizen Media Team saawa zino mpangalira Kawempe era nga olunaku lw'eggulo zaabadde saawa awo ng'obudde butandise okuwungeera ne tugwamu ekikangabwa ekyabavubuka abamanyiddwa nga betwandise nga bakifeesi baatuguddemu piipiki zaabadde piipiki nga 6 nga zonna nga ziriko abavubuka abawanvu abanene betulabangako mu kitundu kyaffe muno nga bonna balina amajambiya balina n'ebiso ne bajja ne bagwa mu katundu kaffe wano okuliraana Kiseera supermarket nga buli gwe basanze mukubo bamusikako ensawo gwe basambye nga bamusamba kwegamba abatuze bonna twabadde mu kutya abantu ne baggalawo amaduuka kwegamba ensasage yabadde y'amaanyi nnyo oluvannyuma wayisewo akaseera katono nnyo ne bambuka waggulu eyo tetwazzemu kubalaba ndowooza nga beekegedde nti tugenda kuyita poliisi naye akatundu konakona bakacyankalanyiza abantu babakubye buli yabadde mu kkubo buli yabadde n'essimu teyasigazizza ssimu. Abantu abakubiddwa abamu batwaliddwa mu malwaliro tetwabeetegeeza kubanga buli omu yabadde adduka kutaasa bulamu bwe naye nga abantu abasangiddwa mu kkubo ne ku maduuka gaabwe abalala tebasigaziza amasimu abalala bayingire ne mu maduuka agamu
abantu ne batwalako sente zaabwe zabadde baterese nga bw'oba ogaanye bakulaga ejjambiya kuba babadde n'ejjambiya mu ngalo zaabwe. Naye nga tusaba nnyo gavumenti etuyambe, gavumenti yaffe eno gye twagala ennyo egezeeko okuyamba okutereeza ebintu bya security, kubanga tetwagala tutandike okuwulira kiri ekintu nti nno bizzeemu nga Ronald Mayanja bwe yayimba. So eyo message egenda eri abakulembeze baffe okuviira ddala waggulu nti bagezeeko okulaba ng'ekintu kya security tebakyogerako bwogezi, wabula bakitwalira ddala mu nkola, bakiteeka mu nkola, kubanga kati ebintu bino biyinza obutakoma wano ne byeyongerayo, kubanga kiraga nti kitandise kuba ne mabega kaawo era waliwo ababbi abatulumba mu kitundu ky'e Kawempe wano era ne babba abantu era baali bangi naye bo bajja kiro matumbi gabudi nga bagenda bagula amayumba g'abantu. N'olwekyo gavumenti tugisaba etuyambe kubanga embeera ffena tuli mu kutya. Mugema muna Patriotic Citizen Media Team, Mugema muna Mugema Remegio muna Patriotic Citizen Media Team ndi Kawempe. Embeera eri mu kitundu kyaffe wano mu zone e Kawempe, obuzibu obuliwo buli bwa security. Luli mu COVID twali bulungi nga batuweereza amagye nga gatukuuma bulungi nga secure kale nga abaana bano abatemula abantu nga batya nnyo, naye kati saawa zino n'obwokuba enduulu poliisi erwawo okudduukirira tebatudduukirira wadde n'amagye baagajjamu. Kwegamba kati ne defense naye omuteeka mu katyabaga okumuyita nga talina mundu talina kyakozesa just n'aba batambudde ajja ne batuuni, oli ayina ejjambiya oli azze ne batuuni, ani ataasa munne? Era defense yawo n'obwoba omuyise naye asooka kubuuza bazze batya. Kati awo naffe ne tubanga butuufu abatuuze tuli mu bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo kubanga abaana batukuba buli lunaku. Egaali etandika ssaawa 9 paka ssaawa 3, naye ng'abaana abaffe abaamu bava Kawanda, owuli abavudde Nansana, owuli abava Katooke, owuli abava mu Nkere. Kati ebintu ne bitusobera bw'awagamba ngo ab'omu Nkere be baakubye okugenda okubabuuza ne bannanga abantu baakubye abaana baatukubye mukenze mutabanyi wange baamukuba n'amannya abadde twagasibamu waya nga namutwala mu ddwaliro ndimusibamu waya. Nange kennyini ndi mulema, okugulu kuko bankuba, okudduka okungi nagwa mwala nemmenyeka nga amaanyi amagulu ge galina okunneeyimirira. Sisobola kudda awo ate nkomplaininga nga menti oba defense talina kyanyambye kubanga talina naye kyakulwanyisa. Era ino kubaku security abasirikale nga abandi badde police nga inegamba ati kusawa bwezi tumanye nti bakasoro group batandika okutambula bandi badde bo bennyini kusawa bwe ne bamanya nti sawa wano batandika sawa 9 ogolweggulo. Era ku benzina oba otambudde obulungi kukola nsi ano weesiriwaza akasimu ng'okatadde awo kumpi tekawona. Era no bakusanga oyina akasawo bakuba empi ne bakugamba yiga okutambula ne ssente. Kati awo naffe neetulya nga amazima galingo ye waffe wano kizibu. Ekifuuse wano ekyobulabe wano ku njuki ku Afrikana we wasooka, awookubiri bw'okkirira wano ku Mulago 2 awo ewasinga wakubiri. Kati ate bw'oba otambudde obulungi nodda wano ku kiseera awo okwambuka awo bakuttirawo baba nga teri naakuyambyeko nti abaani obaani. Ate awalala ku kisaawe eri Jinja Kalooli we wasinga amazima gali ng'awo nga bakutuuzi bw'oba tomanyiimu butuufu bakuttirawo mu lunaku naye osobola okuba enduuno gakaneesoga ennyumba ya gundi nga mubutuufu nga bakufunziza baba bakufunza ng'obalengedde bakyali eri oweesoga ennyumba y'omuntu. Naye kati obuzibu bwe buli tetufuna ekizibu ekiri security eri mu zoni yaffe temala gonga amazima security tewali. Nze Mbabazi Christine. Erinnya lyange nze Kamya Mark Muwanguzi. Twabadde tuva ku mulimu nga tutambula bulungi, so kati bwe twatuuse waggulu awo ku church from nowhere nagenza okulanga bankuba saategedde kiki kye bankubisiza oba bakubye na kikonde. Nagenza okuwulira nga mpulira kamunguluze n'engwa
kuba nadde mpeesa ensawo nga mulimu amasimu naye temwabaddemu ssente. Mwaddemu essimu 2 ze tukozesa ku mulimu, then essimu endala yabadde mu mpale. Kati nagenza okudda mu senses nga ndi wansi bakuba kati bwe nategedde nti babbi ne mbaga ensawo yiiyo otwale ensawo, ne bayambulamu ensawo, nenjira emikono bwenti ne bayambulamu ensawo ne bagitwala. Kati bwe nabawadde ensawo ne banta ne mbeesumatulako nenziruka naye nga nvaamu omusaayi mungi. Essimu tezaddeko ssente. Siyinza kumanya naye okusinziira ku scenario eyabaddewo kiteeberezebwa nti bazze bannondoola. Kuba olaba nti nze nabadde main target, babadde bangi naye nga bali kunze, era olwabawadde ensawo ekyo kyekiraga nti nze nabadde main target nga balowooza nti mulimu ssente. Essimu emu Motorola yava bweru kuba gye tubadde tukozesa ku banka ku Stanbic Bank, then n'endala ya banka Stanbic. Kati siyinza kumanya nnyo, then ne gye mbadde nkozesa ey'omu ngalo naye era smartphone naye era bagimpeereza kuva bweru. Naye kati okusinziira ziyinza kubanga buli emu eri mitwalo nga 6. Kuba essimu ze tukozesa ku banka ezo ziba z'amaanyi. Ziba z'amaanyi era tugezezzaako okwagala okureplacinga naye nga buli ssimu gye tugezaako egaana okugendako app eyo. So simu erina okuba nga y'amaanyi. Mu nsawo mwaddemu ebbaasa yabaddemu just gyabadde mitwalo 2. Ssente twadde tetutambudde nazo. Essaawa zino era nga bw'olaba okuzimba, omusaayi gwadde gunvaamu nnyo mu nnyindo muno mwafunyemu ekiwundu ngeri ndowooza gye baakubye, so omusaayi gwabadde mungi. Kati okusinga obulumi buli wano, tewabaddewo kamera. Tewabaddewo kamera. Kyetusaba poliisi etuyambeko okwongera okutuwa obukuumi. Kamya Maaka Muwanguzi 37. Yes, Mukama wa. Back to his glory. Limatuga. Yes. Manja n'eddoboozi bampita Nyombya Ivan, nze nkwasaganya ebyokwerinda mu kitundu kino. Kibi nnyo ekyatuuseewo okusinziira ku mbeera nga bw'emidde mu kitundu kyaffe. Tulina obuzibu bungi nnyo mu kitundu wano obufaanaganako ng'obwabaddewo eggulo okuba abantu baffe. Tulina abavubuka baba bodaboda abava gye bavudde ne bajja mu kitundu tebabazaala muno, bayita mu buyisi bajja buzi ne bakuba abantu ne babatema ebijambiya ne bavuga ne bagenda. Olunaku lwajjo zaze bodaboda 5 ziriko abantu 3 emabega, buli omu alina ejjambiya ne basalako ekitundu kyange ne batandika okutemaatema abantu mu kkubo. Era omu ku batuuze ndowooza yandibadde nga tageti entuufu, bamututeka essimu 3 n'ebintu bye birala ebibadde mu nsawo ne babitwala. So embeera efaanaganako bwetyo tufukidde ekizibu mu kitundu kyaffe lwa nsonga nti ebyokwerinda ffe tugezaako, nze ngezaako okulwana okulaba nti ekitundu kibeera safe, naye nga security in general yonna okutwaliza wamu manpower tulina ntono. Ku police abasirikale teri, eri abasirikale batono. Bagezaako abaliyo tusitula ne OC asituka n'akwata emmundu okulaba nti ajenyigira mu operation lwa nsonga talina manpower emala ku office wali. Amagye gali wala. So tusaba gavumenti etuyambe batuddiza oditachi yaffe yali wano, twalina ditachi nga ebifaanaganako ebyo tugezaako birwanyisa. Bwe tulya nti pikipiki zizze bazze kutema abantu waggulu eno nga tweseetinga waggulu n'amagye nga tugezaako okutaayiza. Tubakutte bangi emabega eyo yonna, naye
kino kati kisusse lwa nsonga tetulinaawo backup yonna. Backup gye tulinawo ye ya poliisi, ate ne poliisi amaanyi matono g'erina ssaawa zino. Tusaba DPC nkempi eziri sayidi eno ne police post ze tulina basobole okututeeramu abasirikale abamala tusobole okulawuna ekitundu nga naffe tuli bagumu. Basajja 15 buli omu alina ejjambiya, kati nze akutta omuggo onsuubira kukola ki abantu abo? So nina kulwana n'abantu bennyini, abantu batya batuusa no ssaawa 2 ez'ekiro ne batema abantu abo babiri, omwami n'omukyala, ne bavaawo ne batema omusirikale omulala wa UPDF yabadde azze nga ali ku paasi ne bamutemyetemye, ne bamutema engalo, ne bamutema omutwe, ebifaananyi mujabirawo ku mawulire. So embeera efaanagana kubete mu kitundu kyaffe tenabeera nungi mu budde buno. Tuyise mu nnaku enkulu emabegawo mu Yidi nga tetufunye buzibu, naye kino kyazze obuzi kati kitandise butandisi. Kiri mu Kawempe wonna, tekiri mu zooni yange wokka, wabula ne Kawempe yonna. Kiri Ekirinyabigo, kiri Ettula, kiri mu Kirokole, kiri okwetooloola Kawempe. Embeera si nnungi. So tusaba gavumenti ejje etukwatemu tulenge gye tuyinza okulwanyisamu obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe. Otherwise abantu baffe tebali bulungi. Tulinamu n'abantu abakadde, tulinamu abaana abato, tulinamu abakyala, tulinamu abavubuka. Tewali asobola kwerwanako. Era nze gwe bayita kati weewunye gwe bayita nzija na muggo ompitira ababbi 15 bakuta amajambiya nze nze na muggo nange mulina okunsaasira. Era ebibuuzo bye mumbuuza ebisinga ansa embeera ntono kubanga toyinza kumpita nzija ennwanyisa basajja babijambiya 15 nga ndi bwomu na muggo oba ne komiti yange tuba tetumalaako nabo. So tusaba tukwataganire wamu nga batuuze, gavumenti etuyambeko, poliisi efune amaanyi agamala, amagye gaffe ditachi yali wali ejjinja kaloli. Tusaba UPDF ekomyewo ditachi eyali mu kitundu eyali erwanyisiza obumenyi bw'amateeka mu kitundu obumalawo, naye okuva ditachi lwe yavaawo ne bagizaayo obumenyi bw'amateeka ne bweyongera. Ekyo nkubira abakwasaganya amagye, abakulira amagye mwenna mujje tukwataganire wamu. Bano bonna abantu ba president bonna abeetaaga nga bali safe. So tusaba mujje tukuuma abantu bano n'omutima gumu nga temuli mu kusosola muntu yenna. Tusobole okulaba amannya Bampita Nnyombi Ivan. Yes, sir.